baagala bakuba ki ekiriwo maama buzibu ki vuma tovuma mbadde sagala kuvuma abantu mpitawo omukazi nanvuma nze aji simumanyi aji ati simumanyi jasinoonya justice ya Nisha nze sagala aji abeere mukomera tebankwatako nnyo seregana bica nsewo nanvuma nange mbadde nnyo omuddamu muvuma nze gwavuma ndi mwana we oba ndi muwala we abantu lwaki balowooza nti oli kusaidi aji ati yabawudde nga ŋŋamba nti justice for the child neŋŋamba ze ndagamba justice ekitali mu stand ekitali mu stand naye abantu balina obusungu bungi bwaki tubadde tusaba Zuula oyo bamusosole era buli Zuula omulimu gwakola Zuula bagusosole no lindako bafuna saji lindako kooti esalewo obujulizi bwe tumaze okufuna n'abantu olwaleero batiktokers abamawulire bwenaamaze okulaga ati Zuula tuli ku Soti TV Unveiled Experience program ko tuli kumanyania kwati omwana tetunga singo mama tina obulumi omwana oyo future yebefu omwana at 14 years just to be 14 bano timu haji omwana mara yongere bala kungula kunyako olinga tako jama utako tekere olinga mazi embeera yeri wangi olulimi olwo mujja tusonyiwa sirwa Soti TV lwa abantu betuli nabo wano si lwe lulimi lwaffe babadde ekiwaani bakijjeeko akizizzaako embeera yeri wano kugwatulaba ekizokandisiza bebo Zuula ekikoosi kya Zuula mukiraba ennyambala yaabwe obuyaaye bwabwe naye tusaba buli amanyi Zuula omulimu gwakola Uganda mwerwaneko musosole omulimu gwa Zuula n'abatambula ne Zuula mubasosole kijja kuba kiyambyeko abantu abalala okubonereza basiya burodo nakijemo tuli ku Soti TV kugwagenda maaso n'okutolaba embeera ebugumyemuko wano nga emugenda maaso n'okugiraba abaleeteddwa Hajati Zuula okubanga obaolyawo bamubugiriza ati yababuulidde kibeera ku kooti kati kibaliko kyekyo mugenda maaso n'okukiraba tiyababuulidde abuzibu kakati security eyingiddewo okulabika nti eyambako naye nga ekiriwo kyekyo kati poliisi emugyawo okumuyambako poliisi egezaako kati okumutaasa naye nga kakati ekiriwo kyekyo izo enviiri bazimugjeeko naye nga ekiriwo kyekyo nga bwe tubalaga baagala muyingiza mu kaduukulu kakati gye bamutwala embeera yeeyo eyo rescue ekoleddwa bamututte kakati okulabika nti bamutaasa